Gazisa abantu ba Buganda okulima ekirime kya ppamba awoomeddwamu omutwe ekitongole kya BBS nga kiri wamu ne Storm Foundation era nga batuuse mu ssaza ly'e Buddu okubangula abantu baayo ku kirime kino. Ssentebe w'olukiiko oluvunaanyizibwa okukulaakulanya abantu ku leediyo y'omutanda eya CBS Oweekitiibwa Kaddu Kiberu bw'abadde ayogerako ne bannabuddu abakungaanidde ku mbuga y'essaza lino abalambise ku ky'okulima ppamba. Ono ategeezezza nti omuntu anaaganyulwa n'okufuna mu kulima ekirime kino ekya ppamba alina okwettanira ebibiina eby'obwegassi nga CBS kijja kuva ku bulimi ku bungi bwammwe abagenda okulima ki bwe munaalima nga muli batono bino byetwogera nti tebisobola kukola kubanga ettani 10 tezirina kyezikola. Pokino Jude Muleke mu bubaka bwe obumusomeddwa Sempiira Levy avunaanyizibwa ku by'obuwangwa n'ennono mu ssaza lino ategeezezza nti enjiri y'okulima ppamba yakubayambako nnyo okukulaakulanya abantu mu kitundu kino. Awali akataka akalala teekawo ppamba ate emmwanyi togikola ki togidibya byonna bitambule. Beebaza okuba nti bakomyewo okudduukirira tusobole okuba nga tuganyula mu ttaka lyaffe okulima ppamba. Ppamba kirime kya ttunzi era mmanyi kijja kubbulula abantu ba Ssaabasajja okuva mu bwabwe. Omulimisa Hannington Segawa akalaatidde abalimi okugoberera amagezi agabaweebwa abakugu basobole okufuna mu kirime kya ppamba. Kati gwe okisimba wansi ennyo ekitangaala kino kiyitamu oddaawo n'ogamba oba enembere bw'otandika okugenda ottakulako bw'oti manya olemeddwa naye bw'oba obiseeko bw'oti katono ensigo eyo evaayo mangu nnyo ng'ettaka lirimu ku tuzzi emera mangu nnyo n'evaayo. Bano oluvannyuma balambudde bwe bateekateeka okulima ppamba ono okutandika ne sizoni eno. Buddu ejja kuba yeegasse ku ssaza lya Mawokota nga lye lyakulemberamu okulima ekirime kino ekya ppamba. Ate bo aba Rotary balaajanidde gavumenti okwongera amaanyi mu kutereeza embeera y'ebyobulamu kisobozese